Alright, kino kibuzo ky'abawala bangi abanaatera okufumbirwa. Tineti kyasayimo ku musajja omugagga eyakola ssente n'omusajja eyeetetenkanya. Musajja ki yandibadde omutuufu ow'okufumbirwa? Vidiyo eno gisevinge, girabe eggweeyo, togenda kuddamu kwebuuza, ansi ogenda kuba ogirina. Nze ngenda kukubuulira bano abasajja bombi emize gyabwe oba kiki bali, kati ggwe ojja kuba ogamba mu mutuufu nze nganze kino kye njagala oba nze ngenda n'ono. Kantandike n'omusajja eyeetetenkanya. Omusajja eyeetetenkanya 100 ku kinnaakyo, singa aba akukkiriza naawe obeere ng'okola, abeera w'amakulu nnyo mu bulamu bwo nga ggwe omukazi. Lwaki? Omusajja ono eyeetetenkanya agenda kuba akweguya, agenda kuba akola nga naawe okola. Wabeerewo ekigaana oluusi omukwatemu ku mukono, ajja kuba amanya amakulu go, ajja kuba atya okufiirwa kubanga akimanyi wazannyiramu n'asulamu siteepu bagenda kukutwala. Oli mukyala mukozi, okitegeera bulungi. Aba amanyi value yo, tasobola kujooga. Bw'aba akoze ensobi n'omunenya nga kituufu oli mukyala mukozi, ajja kwetonda era ensobi eyo tajja kugiddamu. Kitegeeza ki? Ono omusajja yeetetenkanya naawe akuyamba okukula ebirowoozo. Era omusajja ono y'omu by accidentally ne waba avudde mu bulamu bw'ensi, togenda kubonaabona oba wayigadde okukola ng'omanye ensi nga weetambula, kubanga era abadde waali naye ng'oluusi gwamuyamba n'omuyamba ku bigwa bitalaze. Abadde waali naye ng'oluusi school fees gwasasula naye nga waali ali ku nsi mulamu. Kitegeeza omusajja yeetetenkanya amazima gali nti akuyamba okukula ebirowoozo, n'obeerawo nga tonyoomebwa, n'obeerawo ng'osobola okwebeezaawo kasita oba nga teweerabidde nti omukazi yenna alina okukola. Oyo muggyeko engalo. Genze ku musajja bifeekeera. Ono omusajja omugagga wanaakuwasa agenda kuteeka mu maka ge mu kikomera, tagenda kukkiriza kukola. Akimanyi wonna agenda okukola bajja kukukwana. Tayagala busajjasajja bumanyire mukazi we, n'okulaba ng'oli mu dduuka oba n'omulimu gw'okola akasajja ne kava eri, alabira ddala nga tafuna kitiibwa. Ayagala obeere mu kikomera, emmere ekusanga eyo, enva buli kimu kibeera mu nnyumba, mu firigi, buli kimu. Naye oba ogenda mu saaluuni agenda kukuvuga mu mmotoka akutwale mu saaluuni. Kitegeeza ki? Ono omusajja eyakolamu ofuna ekitiibwa nga ggwe omukazi eri abantu bo n'abakulaba. Yafumbirwa mugagga, mukoomugagga, okitegedde, ofuna ekitiibwa kinene. Naye obuzibu ono omusajja omugagga ne waba akoze ensobi teyeetonda, tayagala mmanya. Ye mutasobola okukola ensobi n'omunenyaako ate ye n'atabuka nga gwalina omweto.